po jako akawuwo lwakuba tunesek kusande ng'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo bituula bufofofo okulaba engeri y'okweŋŋangamu okuvuganya mu kalulu ka bonna akabindabinda. Ekibiina kya NRM kirambuludde ezimu ku nteekateeka zaakyo mu kalulu kano. Ffe wadde they say lining up kuzimba amabega oba separate ballot oba open ballot fenga NRM Electoral Commission tuliredde. Ate aba FDC, aba People Power, aba DP mubeere bakakamu. Ffe tuliredde twagala flag bearers zaffe to increase in parliament. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM, Dr. Tango Doi ategeezezza nti bo nga banna NRM beeteefuteefu okwenyigira mu kalulu kano awatali kwemulugunya kwonna. Ebya state of emergency lwaki ffe twagala elections ng'abalala tebayagala elections. Abalala baani ba DP. Dr. Tango Doi era asekeredde ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti naddala abo abaagala okulonda kwongezebweyo bagamba nti bali ku byabwe. DP kati waliwo factions nga ssatu mu DP. FDC oba factions bbiri. Waliwo ne People Power si party. People Power ziri movement ziri wind, this wind which blows. Empeo oyo omuvubuka wange abadde student wange Makerere mulungi nnyo mu class ne mu music naye bya politics izibu kati ffe tuliredde. Tango Doi era wano wasinzidde okutegeeza nga roadmap ya NRM bw'eri ey'okufulumizibwa ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja ng'olwakamyufu k'ekibiina kakutandika n'abaliko obulemu wamu n'abavubuka. Tuli ku roadmap kuva leero tuli ku finalizing roadmap tugende mu sek ku Sande tulizinge roadmap ku Mande. Roadmap ya party NRM tujja kufuluma ku Mande, tujja kubeera ne press conference wano lwakuba teri omulala teri organ ku party ejja kufulumya roadmap kujjako NRM electoral. Waneera Odoi yasabye banna NRM bonna baagala okuvuganya mu kalulu kano okusitukiramu bagende ku kitongole ky'ebigezo ekya UNEB okukakasa empapula zaabwe ez'obuyigirize. Tujja kukozesa electoral colleges ku special interest group naye ku bya MPs, local government chairpersons ne councillors tujja kugendayo mu kyalo abantu bonna baparticipatinge balonde. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tulina banene mu party, tulina president, vice president, bonna balinayo duties. Fenga NRM Electoral Commission, our duty ziri ku elections.